Tinupu nakamano kafaka ambulira yebadde tukumakuma nga bana opposition ebyatugwako mu Democratic Party mu biraba in fact kati tubadde tulinze naba FDC bimazo bagwako nabo bakole ki bajje tubadde tugenda kufuna quality z'abasajja nga bolaba Semujunganda Museveni watusingira Mpuga watu Museveni bwe muserera yenga amusika Honorable Mpuga watu in fact Mpuga wompushinga mu NRM bomuteeka mu government agwana kifoki bwabatalide bwa saba minister bwataba prime minister Mpuga omuwachi bwa voice mpozi nga muzeyi yawo mudde nagamba ntesewo Mpuga bira kya vimutandise no chukuba mu ebituli nga kikyazimba kubanga tutegede nti ensobi eyo ekolebwanga eva ku muganda we chairman Nyanzi mu mwaka kasiza mutya ekyo twakitegedde Nyanzi mukozi wa Sente yavana mu NRM kituufu ye Nyanzi yali wa era ffe tumanyi ddala oba waliwo aba NRM abali emabega abakozesaani Nyanzi kikyayinza okubanga weekiri nga waliwo aba NRM abali emabega abakozesa Nyanzi okulaba nti atandika okukuba abasajja bannabyabufuzi ab'ensonga nga Mpuga kakati Nyanzi obuzibu buli ki Sente Nyanzi money maker tewali kirala kitawanya Nuupu kati ate ye yakuza Bobiwine ono aleka n'okumuwa yamukola ki yamuweerera Kyagulanyi kati amutya nnyo mbadde nkulaga obuzibu bwavudde akasente Nyanzi kayagala baatuula olukiiko twalutegeddeyo lwatuula nga balina ekiteeso Masaka wano e Kampala ekamwoca balina ekiteeso ekyokumma kaadi buli mubaka yenna amaze ebisanja bimeka bisatu mu parliament kitegeeza ki kadde ekikumi mwaka sibulina nanti togenda kugifuna kubanga Nuupu tegaba kaadi nga si ntunde ekadi yakugula milioni 10 ameka Nyanzi zayagala zezikubisa Mpuga kitegeeza nti badde tebagenda kusobola kulwana olwanyise Mpuga olwanyise Seggona olwanyise Muwanga Kivumbi kwata Sewungu kwata Nambozi ne bagamba kabasalo omuntu omuki omunene omukulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seka Kakayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 7839888 ensonga guli munnamasaka bukiri era kati omanyi kiri ku ground kubanga era wenjogera gyova essaawa eno ensonga ezibadde wakati wa Honorable Mathias Mpuga ne Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu obadde oziraba bwe zitambula ekiri ku ground eri tuyinza okuba eno nga twogera ebigambo bingi nnyo ne tuleba embuka naye gwatuuka ku ground kiki ekiri ku ground ensonga ezibadde mu kibiina kyaffe ekya Nuupu ezibadde wakati wa Honorable Mpuga tumuyita owekitiibwa owekitiibwa Mpuga ne president wa party ya Nuupu omukulu Kyagulanyi Sentamu tubadde tuzigoberera bulungi nnyo. Masaka zaateeka abantu bonna ku bunkenke ndowooza tuyirako n'abamu abafuna pressure nga bali ku bitanda ffenna twalwala ensonga enzija gye yajjamu in fact mu kugezaako okunoonyereza ne tuwuliza ne ku bannamateeka law firms ez'enjawulo biki bye boogera twagezaako ensonga eno ffenna okugyetegereza owamu tugimulungule tulabe. Weewaawo ekigambibwa nti ekiwandiiko kyafuluma nga kiraga nti Oweekitiibwa Mpuga yenyigira mu bulyake mu ngeri emenya amateeka naye twagezezaako okulungamizibwa
ngani abalungamya ba lawyers baloya tugeza kulungamiza ba lawyers bannamateeka tubuzizaako ku bantu ba parliament sawo baki batugamba nti sente ezo kuba tanaba nazitwala tanaba kuzifuna zafuluma naye nga teziri mu bumenyi bw'amateeka kubanga taziriiko yekka twakitegedde ziri biliyoni 1.7 eriko ababaka bali 4 abatula ku commission in fact nalabye nga abasatu naba NRM wa opposition aliko omu bo bagenda kuzitwala bo beyagale bo balonda balabirira abalunzi baabwe of course honorable Mpuga oyo owekitiibwa Mpuga mu musaasire nnyo nupu ekyalina omulimu munene nnyo mu nkwata y'ebintu bw'abanga pate president yayinza okuvayo n'ekiwandiiko ekyo mangu nnyo n'akiteeka ku mikutu n'emigatta abantu olaba nga waliwo omulimu gwaki kyaliwo omulimu gw'amaanyi kakati kino njala nkikulage bwana Kwezi nti abantu bonna by the way kankubulira owekitiibwa Mpuga yina essomero e Masaka niwe ne kugundi kati yalina Masaka data mine naye essomero yalina Masaka Town College gwemanya nti 50 of it bali ku basale abaana ebitundu 5 ku buli 10 bali ku basale basomera bwereere ate nga ssomero ly'amaanyi era office eyo gye yalimu eya lead of opposition yali etuyamba kinene nnyo okuweerera ku baana baana baawano bannamasaka bannayuganda okutwaliza nti abalina kyakola ki kubanga teri mubaka wa palamenti yenna asobola kuba na ssomero nga oweerera abaana ebitundu 5 ku buli 10 taliyo tekisoboka tosobola kuyimirizawo ssomero eyo tosobola liyimiriza kakati bwe twategedde nti sente ezo tannaba kuzitwala twagezezaako okuyingira munda okumanya buzibu buvudde luddawa naye ekintu ekyo nga tekinnaba kubaawo principal nga tannaba kuteekako kiwandiiko ekyo ku mutimbagano weeks 2 emabega waliyo e Masaka olukuŋŋaana lwali olwakkunga ndoza memba omu mu NUP omukyala Florence Namayanja sikyali Namayanja yategeezebwa nti tujja ng'ategeezebwa Fred Nyanzi chairman Nyanzi mukulu wa principal simanyi alina kifo kimu yakulira kunga mu NUP naye bwe yategeeza ko Florence Namayanja meya kunga bw'ojja Masaka oba ogenda kunga abantu abafuluma in fact ne mu Masaka city kunga bw'oyingira Masaka oboze mu region bw'obanga oyagala kunga ekiwandiiko kiyisiza mu meya genda mu mayor's garden oba mu mayor's hall otuuzawo olukiiko naye yajja mu region eyina n'omuntu agikulembera in fact nga takulembera na region nga Greater Masaka naye ye vice president wa Buganda tetulowooza nti ekintu ekyo kyali kyakanyoomonyomo nakwagala kuyisaamu maaso abagala kuyisaamu Mpuga tugenza okukinoonyeza kubanga kakubulira ensonga ya Mpuga mpanvu nnyo ngazi bw'obanga wano mu Uganda mu Buganda okutwaliza ewamu ne waffe gye tuva mu region era nabadde ndaba nga bagezaako kikola nti temugatta kintu ekyo na Buganda of course birina okwegatta bitambulira wamu waliwo ebintu byetajja kwawula kebinupu yennyini tokyayinza jjawula ne Central Region tekisoboka kubanga weeyina amaanyi fena tukimanyi ninako ekitundu kati nga Arua olaba region eyo ndoza West Nile genda otunulira olabe muvamu ababaka bameka aba NUP kati NUP oba kati ensonga z'ekitiibwa Mpuga waliwo ensonga ezo zirina abantu bezitasobola kwawuka tesobola kwawuka na Buganda region tesobola kwawuka na muntu w'e Masaka yenna ava mu Greater Masaka omanyi Greater Masaka tulina district 9 ate nga Masaka ffe tulowooza nti Obuganda gye butandikira anti ye walina ekibuga kya Ssaabasajja ekikulu Masaka kiri Masaka gye tumanyi Buddu bulungi nnyo Buddu Kampala mawanga magatte Buddu kye kibuga kya Ssaabasajja kiki ekikulu Buddu Kampala capital city mawanga magatte kakati ensonga ya Mpuga abantu bano tebaleka waggulu tesobola kuleka muntu yenna mu Central Region wano ng'atunulidde agiyiseeko buyisi tesobola kuleka muntu ava mu Greater Masaka n'aba avalaakayo basemba bwe ekyokulala tosobola kwawula nsonga ezo na religious leaders like Catholic leaders Mpuga mwagwa ate Nekyagulanyi mwakola ki mwagwa era ekiwandiiko ekyo kyaffectinga abantu bangi
bali bagenda nakubya bishop waffe nga bagenda mukubya pressure jumba kubanga balinga baana be bonna yabagatta ne Pokino Pokino yo already ne mu lukiiko yakyogera nagamba nti temusobola kutandika kulengeza abakulembeze betuzimbye omanyi mwami kwezo okuzimba omukulembeze si kintu kyane annange olaba ne NRM naguno gujwe ekyabulidwa omukulembeze anti kakati uliriza kubanga baakuba abantu baabwe bonna ne babonoona fesi tujja kugamba nti ono mutuufu oba ono mukyamu naye enkwata y'ensonga yokka yeraga obutuufu bw'omuntu n'obukyamu bwaki bw'omuntu jo twalabyeko olukuŋŋaana pulezidenti yabadde ageze kimuteresita naye yaleese bonna betulowooza nti bannabyabufuzi abakolaki abayitako abawummula babeeko ettoffaali lye bamukolaki lye bamuteekako awo bwe twasobodde okuddamu okulaba General Kayihura ng'ali ne Museveni ate nga batuga nti bamusibira e Kasagama mu maka ge takolaki tavaayo twazzemu okulaba ku mukulu Jabieri Bidandisali yabaddewo mukulu Kintu Musoke bamunonye ludda wa Kalungu abadde ewaffe ng'atudde nga yeewummulira twalabye Zittu ne Bukenya yabaddewo Gilbert yabaddewo former vice kati bw'otunulira gye tugenda n'otunulira Museveni engeri gy'ategekamu ttiimu ye ffe aba Nuupu tuyina kumasitalingira kwoli kyakolaki either tumusinga olw'omusaayi omuto gwe tuyina n'amaanyi naye kati ye talina kutusinga kati wabanga oli ali mu kumasitalinga alinayo ne bayita babukadde magezi in fact n'embabazi yabaddewo ate nga guli kuwa ekitiibwa Mpuga otyoboola ate nga almost obuwongo bwonna obwandibadde bwa Nuupu bwandibadde bwetolera ku Mpuga Mathias Mpuga ekyokubiri ekyasinze ffe okutukwatako ennyo nga region Mpuga yatudde embigere by'abantu bangi ffe mutumanyidde kimanyi bulungi eggwanga lyonna likimanyi nti bannamasaka oba Masaka region nga yo ereeta bannabyabufuzi ab'ensonga okuva ku Beni Kiwanuka jjajjaffe founder wa DP oyo okuva kuba bamuzeeyi Semwogerere Kyanjo in fact gundi waffe ono ayakuuma Ddamula omugezi Joash Munkanji obadde okimanyi nti Honorable Mpuga atuula n'ateekebwateekebwa abasajja omuli Gerard Sendawula nga tulaba nti yali mukozi wa gavumenti yalinga minisita ateekebwateekebwa bwa Katikkiro bafuuma Katikkiro Mulwanyammuli Bajjebi Walusimbi kakati ffe twabadde twagala kunoonya buzibu ki obuli awo naye twakitegedde era kino twagala kirabulwe kubanga kakati Nuupu oba umbrella eyo kati ffenna mwe tukola ki ebyatutuukako of course nze ndi opposition namasaka tubeera opposition naye njagala kukutegeeza nti Nuupu n'akamaniro kaffe aka umbrella yebadde etukumaakuma nga bana opposition ebyatugwako mu Democratic Party mubiraba in fact kati tubadde tulinze n'aba FDC ebimaze obbagwako nabo bakole ki bajje tubadde tugenda kufuna quality z'abasajja nga bwolaba Ssemujunganda tubadde tubalinze muki kati we are not so sure that honorable gundi oyo Ssemujunganda anajja mu Nuupu tukola ki okubegatta ate nga tubadde tuteze engalo ebyobufuzi byakutega kibatu aseerera mukole ki muleete awo Museveni watusingira Mpuga watuuse Museveni bwe museerera ye nga amusika Honorable Mpuga watuuse in fact Mpuga wompushinga mu NRM bw'omuteeka mu gavumenti agwana kifo ki bw'aba talidde bwa ssaba minisita bw'ataba prime minister Mpuga omuwaaki bwa voice mpozi nga muzeeyi yawumudde n'agamba nti esseewo Mpuga awo ye presidential material kati tosobola kuvayo na kiwandiiko ekyo naye kyembali njagala okujjirayo ti omukulembeze waffe wa Nuupu alina okuddamu alina okufuna embavu nasitandinga nga president party ofuna bulungi natatambulira mu nkwawa z'abaki z'abano banne abatali bakugumbya bufuzi in fact ekibiina kyaffe mutandise n'okikubamu ebituli nga kikyazimba kubanga tutategedde nti ensobi eyo ekolebwa ng'eva ku muganda we chairman Nyanzi ekyo twakitegedde kubanga Nyanzi mu Nuupu yakulira kunga yakulira okunoonya obuwagizi abantu beegatte ku kibiina naye oyo Nyanzi mukozi wa Sente oyo money maker ekyo Nyanzi in fact tetulina ab'ebitiibwa abo abali mu Nuupu kugattako Bassegona baani bava na mugundi mu DP naye Nyanzi mukozi wa Sente yava na mu NRM
kituufu ye Nyanzi yali wa era ffe tumanyi ddala oba waliwo aba NRM abali emabega abakozesaani Nyanzi kikyayinza okubanga weekiri nga waliwo aba NRM abali emabega abakozesa Nyanzi okulaba nti atandika okukuba abasajja bannabyabufuzi ab'ensonga nga Mpuga. Kakati Nyanzi obuzibu buli ki? Sente. Nyanzi Sente. Nyanzi money maker. Tewali kirala kitawanya Nuupu. Kati ate ye yakuza Bobiwine nnyo naleka n'okumuweera yamukola ki? Yamuweera Kyagulanyi. Kati amutya nnyo. Kyagulanyi yatya Nyanzi. Nga tuli ku kasandali. Kakati ke kasandali ke tukola ki? Sente ze zimutta zitya. Tulina ababaka abeegatta ku kibiina kya Nuupu nga bava mu DP block era ndo ze bali abasuubi. Yes. Ababaka abo already basangibwa nga they are parliamentary material ngera bali mu parliament. Atenga bamaanyi. Era nga bamaanyi. Okugattako ku Nuupu kyayambako nnyo okuboostinga party empya, political party empya. Ne balaba nti nno si. In fact, twafuna n'omukisa ne tusobola okutwala position esinga obunene mu opposition mu parliament. Kubanga FDC ebadde nga yejje kola ki? Singa era ababaka bano beegatta ku FDC era FDC yandiresa ababaka abangi. Bulungi nnyo era ne yali badde leader of opposition yali badde ava FDC. Kubanga ebbanga lyonna tubadde Alice Alaso, tubadde ne Winnie Kiza, tubadde na ono Achani Ongulu. Tubadde ne yali Achani ne Winfred Kiza. Ne Winfred Kiza na Ndala. Bona abadde ko wali yanogenda. Kakati we bajja ne beegatta ku kibiina kya Nuupu. Ffe twakumba bukumbi abali abaddipi. Ne mumanya nti kiwedde. Tuga nti kati wolaba Mpuga asonze, wolaba Sseggona agenze, Muwanga Kivumbi waagenze, Namboze waagenze. Sewungu. Ne tumanya nti awo waki. Kakati emitima gy'abantu bagyewanisizza okutuuka awo. Bannange, abantu abamu ebyobufuzi babitwala nga akazannyo, ebyobufuzi si kazannyo. Ebyobufuzi ffe kwe tutambuliza obulamu bannansi ngenzi kubanga bye biteekerateekera okuteekerateekera eggwanga baba bateekerateekera ffe abantu. Bakazi banazaala batya, abaana banasoma batya, abakadde mu nsi endala bafuna n'akasimoko owaffe katandise naye kalimu ebirumira biki bingi mitwalo ebiri. So n'olwekyo ebyobufuzi si bya muzannyo ng'abantu bebakola ki babirowooza. Kaakati mbadde nkulaga obuzibu bwavudde akasente Nyanzi kayagala baatuula olukiiko lwalutegeddeyo lwatuula nga balina ekiteeso e Masaka wano e Kampala e Kamwokya balina ekiteeso ekyokumma kaadi buli mubaka yenna amaze ebisanja bimeka bisatu mu parliament. Kitegeeza ki? Nti bagoba buli mubaka eyava mu DP block kubanga bebeka abasusize abawezeze ebisanja bimeka ebisatu. Nuupu nga political party mpya ekisanja kino kyekikola ki ekitannaba nakuggwa kutulina ababaka bakabeera mu parliament emyaka 2 n'ekitundu. Kaakati bw'abanga agoba abaava mu DP block wagamba nti ye aga nti abasusize ebisanja bimeka bisatu mbayiwa, kitegeeza agoba bonna nga bava mu DP block tekuwasigala n'omu. Eyo eba ekyali political party tuzimbira kibanga kituufu. Ati ze gambe kituufu olw'ensonga ababaka bali tebagula kaadi. Aba DP block kibosobola kugula kaadi bajja already nga bali mu parliament. Bo tebagula tebaba wasente. Ate nga ogwo gwali mulimo gwa Nyanzi kaadi atunda milioni 9. Alozi yasitakubulira nga mukasa. Kakati ate yali nnye kaadi ya Nuupu gifuna. Kwezi nawe oyagala kuddayo kwesimba. Sente wazitegese za Nyanzi milioni 12 zayagala. Awakaluluka nnemi. So nga tefe wetulio kuyimirira emabega awo. Tugenda kukuwa mafuta kukubisa bipande leta kaadi. Naye obukadde 10 mwaka sibulina. Nanti togenda kugifuna kubanga Nuupu tegaba kaadi nga si ntunde. Ffe tuvuddemu. Era abaana bano ababaka ba parliament abadde bakisanja kimu abakasooka bakayimba solo bayudamani balina akantu ke bakola ki tebadde bavudde owa Nyanzi. Akati bano bagoba. In fact ffe bwe tulabanga Museveni akyasobola okuddamu okuyita Mbabazi ayite bidandisali boogere ate nga gw'olimu kwanika ow'ekitiibwa Mpuga tumanye tulina okunoonya ekizibu kiri kiki. Naye nkanze nnyo kizibu kya ssente bwe tubanga tuli bakusasula kaadi eno. Kaadi yakugula milioni 10 mwabiri Nyanzi zayagala ze zikubisa Mpuga. Kitegeeza nti badde tebagenda kusobola kulwana olwanyise Mpuga, olwanyise Sseggona, olwanyise Muwanga Kivumbi, kwata Sewungu, kwata Nambozi ne bagamba kabasala omutwe omuki omunene omukulu eno wansi kibenga kikoze eki nga kiwedde. Kubanga kati wegambira nti obuzibu bwa kutunda kaadi sereze beetaaga. Kakati Muwanga Kivumbi ye shadow minister waki
Is it finance? Omulanga ki? Genda wane Butambala Mpuga gundi Kivumbi ayina aba competitor atenga ba Nuupu abawera abameka basatu buli town bamutabatadewo omuntu nebo ndaba nafuna milioni 12 bajja wegamira nti Nyanzi wa NRM achali wa NRM bobanga muwanga Kivumbi omutadde ko ba competitor basatu nga bonna ba Nuupu kitegezo yagala wa NRM yabakola ki yabayitawo ekyo Nyanzi kyabatubuulira nango nelaliki tabango musayi gwa Kyenvu gwa mukola ki gwa musigala kakati Sewungu nga shadow minister of education Sewungu muvunaana ki Sewungu yasirikira n'okusirika bwogamba anti ye yategeera ekintu okitegedde nti onagamba njagala kusala buli mbaka amaze ebisanja bimeka bisatu ebyobufuzi bikulabidda wansi bikulabidda mabega abirina kudda waggulu kakati ate abantu bamaze okumastaringa betwagala okwesigisa eggwanga basiniya ate gwe badimotinga obakuba bazza mabega bene bajja kusala bagende mbibiine kati olese ba junior abakyali mizigo mbalaba abaana bano bagenda basimanya onayagala yerubaga yagala olese ba junior abakyali muzigo ayawula kitanda na su kitanda na D kakati obalese enale mu bonne bagula omulundi gumu atabo tebakola kubanga bakyali bannaku nze kinagamba abantu bebukuya nze kuweza okujja mu kalulu ninawo okitegedde sigenda kunoonya nyumba sigenda kunoonya ki buli kimu nkirina kubanga ngwa mu kalulu n'enkomawo ng'ate nnyimiridde ate we bakumakali situli wote tokola wendi abaana basoma ndya bulungi akati kyekyo ekizibu kye balina ki Nuupu in fact nze njagala nnyo okwongera okugumya bannamasaka bannange ensonga ya Mpuga teriimu nsa teriimu kanuguusa oyo ye mukulembeze gwe tuyina mu kibiina kyaffe ekya Nuupu ow'ensonga ayina okusomesa banne ayina okugroominga abato bwe tuba nga tunasobola okufuna ebyobufuzi tunakola ebyobufuzi ebyomuziizi Nuupu eno ebadde etuwa essuubi ebiseera ebisinga bagamba nti olaba embwegobe w'ekiwempe gwedi batokola ki totawaana kuyita bw'otunuulira NRM ebbanga lyonna nga tebeeko na muntu avuganya chairman waayo kitegeeza tebalina muntu ababatiisitiisi ababadde baliwo babakubye NRM beekubira Museveni abakuba teyina muntu gwekoze eki kakati ffe tuteeseteese abaana bano Nyanzi oyo akyali wa NRM kakati ffe ensonga eyo ezo millions zebogerako 5 nga ntono nnyo ku ssente z'empulire zisinganya emikono eyo kyekiri kyegambye nti ekintu ekyo kigenda okubalukawo ng'emabegako tubaddeko n'olukiiko olubadde lugenda mu maaso emasaka olwakkunga owekitiibwa Mpuga n'aluyimiriza kubanga teyamanyaako tosobola kukola lukiiko ng'olwo masaka lunene nga Mpuga takola ki bonna babesije babadde nga batambula nga bajja Masaka naye nga Mpuga bebabanjula mu bantu ate nga besije oluli tubadde nga tumumanyi naye abadde ajja n'oluseregende lwaba MPs abava mu Buganda nga bakulembeddwako Mpuga n'alyoka atereeza emitima gy'Abaganda eyo abali ewaffe abali e Masaka akati tuli mu nnaku embeera eno nze nkakasa bulungi ekisookera ddala Mpuga Honorable Mpuga akyaliwo nga commissioner ye tasobola kuvaayo kubanga ekyo party president si yakikola ki twalungamiziddwa ekyo kya parliament kati tasobola kuvaayo kati kyetunoonya kyekiki kwekwewumbawumba ebyobufuzi tebi okuswala kuba kutonotono mu byaki byobufuzi gwate amanya Mbiranyi yali wakati wa Mbabazi ne Museveni kwata akola ki nibo balaba nga bakyasobola okutula ku leeni emu ne beesika mu mikono ffe kyetwagala Nuupu baddemu batuule bakola ensobi ensonga eyo yali tesobola kujjamu ffe mu public ng'ekibiina kiyimiridde president gwe kennyini n'oba nga gwe ekiwandiiko gwa kisudde ku mikutu president general gwe tubadde that man is very coward tekyetaagisa kubeera mutiitizi bwotyo Nyanzi gwotyo talina kyayina talina kyanjawulo amakazi tekitegeeza byabufuzi kyetwogera okubeera n'amaanyi strengths amaanyi mu byobufuzi Nyanzi alina following Nyanzi alina background y'ebyobufuzi ennungi eriruddawo tajja kubwa meeya ssebo obwawa Kampala wane Kampala ajje tumwambike kati omuliro gwamwokyezza owansereko yagulidde oguli owansereko atadduka wa NRM alumba opposition Nyanzi feri talina weyeyo kyogamba nti kali akatundu akatono bekaba kaganye ka central aze mu mayorship anagisobola
lwaki temuwagira Nyanzi waffe Nyanzi obi wange ne bwabeera twasoma naye namukozi abeere obi tuzannya omupiira nga yakwata goal ffe n'abantu abakyukakyuka in fact Mpuga tannaba kukyukako ng'ava mu opposition era lwava emmengo yajja independent naye atambulidde okuva mu in fact balabire ku kya Mawu yava mu opposition nayingira government nayingira mu NRM natandika okulya linakola obufumbo natandika okulya naye Mpuga alabye nti alabye ebituli mu dipi naye twekumye tutya boba tutabuti eyo Nuupu weyimiridde ebigambo naye nze kye nalabye nti Masaka abantu emitima myennyamivu nnyo ab'e Masaka bonna kubanga Mpuga muntu w'abantu bangi Mpuga alungamya ensonga nnyingi nnyo ate Abedi Bwanika bagambye nti yawa bya Mpuga Abedi Bwanika tayadde na byabufuzi bya muzinzi tusobola gamba nti Abedi Bwanika yawa byani yawa bya Mpuga wabula Abedi Bwanika ayina ensonga yeze yali agezaako okwogera mu kibiina zitakkirizibwa kwogerwako yeze alabanga entuufu kati ye ne bamukyawa bamukyalirawo nga luki era naye waliwo omuntu agenda okutwala kaadi ye gyali eyo yeesunze kaakati ye kye yakoze yeeripye bweripi ku mukama we Mpuga alagireko naye atuuse okwemulugunyako kubanga kwali tekusobola kuyitawo tewali muntu yali ayinza kuwuliriza Abedi Bwanika kati yeeripye ku Mpuga naye atuuse okwemulugunyaki kubanga bano abaka ba Nuupu abasinga batya okwemulugunya tebandeke naye yavuddeyo ow'ebbaale n'agamba nti ye kyamukyayisa mu Nuupu yagaana okuwaayo miliyoni 10 ez'emmotoka ye zebamuwa ez'emmotoka n'agamba nti ng'azikoleddemu abantu be n'oggula ambyulensi ekitundu kye nanti Nuupu twateekawo Nyanzi yateekawo ekitebe ky'okusolooza yateekawo ofiisi yo y'okusolooza babaweeza emmotoka ziri meka 10 ng'ojjako 10 za Nyanzi oliteeka wali babaweeza miliyoni 2 ng'ojjako eza Nyanzi oziteeka wali kakati bwoba emyaka 5 egy'ekisanja abatasobola kugula lulikaali bo badde bavujjirira bakayemba oyudamaani genda mubabuuze tebalina sente zebawaayo kiki sente baziwaayo n'olwekyo kati parliament ekitegeeza bali mu kukola sente tebali mu kufa ku bantu fe ate kakati omala okugula kaadi n'oba ng'okyaze kufa ku bantu ojjayo sente zo ngate kikigenda kutukola mu myaka misanja kya myaka 5 beeyongeza ensaka emirundi emeka ebyobufuzi bitu ebifaananyi kati Uganda yafuuse ani ali enjala webaluma ababiri asooka okulya munne ya survivinga bwe tebagifudde balinga nsenene buli muntu alina kulya munne okubeerawo abitekisa okuvaayo ate n'avuma Bobiwine okumwogoloza obwogoloza ati ki nanti ebbanga lyaweddeko tuyingidde emyaka emeka 2.5 abo babitekisi bajjo NRM okamala bukamazi munabo wali ye yagaana okukyusa kkala bakolera Balamu Balamu yabatwala abakozi ba NRM buli myaka 2.5 bakyuka ate basala omu wadde eno ngomala akola ki adde eno basobola okubagana okitegedde bulungi kakati gatuna bajjo yali yasala ngaali eno Abidex ali ruddawa ngaali eri gwe tosobola kuvayo n'olimba abantu kuli ekimuyombesa ne mukama ne principal tosobola kuvayo n'olimba nti Bobiwine muntu muzibu nnyo yagaana okujja mu kivulu kye nali ntegese eki ng'okimanye bulungi nti tebamukirira linga agenda kukola ki ekugenda mbifulu naye omanyi science yali awo kakati bakola bwe bati omanyi bw'oba olina akantu koolidde eri baba balina NRM ekwanikira direct kakati bano kye baali bakoze baali bateeseza Abite gundi yali abagambye bajjo Balamu timwe mumuleete mu kivulu munkuuka nze mbenga ngukubya wabakama bange kubanga amaanyi gali wegati n'obusaasizi omanyi waliwo kye bayita public sympathy ofuna obusaasizi ku ebyo ebikolebwako kakati baga nti omusajja musibe n'okuyimba tayimba nga abantu basaasira omusaasizi omuntu akusasira yaba omuwagizi ofuna bulungi kakati ye gundi Balamu amuwadde sente tigwe muyite weebuuze yali agenda kuyitawo okujja okuyimba ate luddawa buli kimu kyali kikole era yajja kutambula bulungi ajje ku show agenda imatole musirikali n'omwamu kutteko bali bakitegese Bobiwine n'amanya ti ono omusajja bugenda kunjokesa nti nina akantu kenkola ki kendyayo kati bwagaana essente budget gye yali ataddewo kubanga buli kuno kubbinkana buli muntu abba munne kati bwagaana okujja okubba kwa Bitex kufa sente yali alina okubba kwani ku Balamu kwe kutegeka ekyewankulukuku lwe lutalo olukola ki oluliwo kwe kuyomba kubanga n'enkuka ya Balamu naye kyembuuza
Bobiwine atabitekisa alumbira ki? Bobiwine alide dembeli. Okujja mu kivulo obutajja. Kakati gwabitekisa olumba ki? Yamusubya omugati tewali kirala. Kwe kumujere gambo tamanyi bukulembeze. Yabitekisa akozo bukulembeze. Abitekisa talina sente zitegeka bivulu. Nzo kimanyi tabitekisa yankubyako ebirango n'atampa ssente. Kakati gwe nga wasitudde abayimbi ababanja abitekisa balance abitekisa asobola okusigalawo. Zomanya bitekisi sente zimubanje. Simukiririzanga munze. Abitekisi enkuka gyategeka sente zijja wa balamu. Sente zijja wa balamu. Ye yagwamu. Ate gundi samona yamuwanga sente zategekanga ebivulu. Ekivulu kya wano eky'omutwalo emisoso egiriwo sasula KCC sasula security sente osasule mengo osasula ba environment. Yes. Tosobola kufuna ku kivulu kya siringisi mutwalo. Ngagwo omutegesi w'ebivulu. Nzengazo mutegese okuyimirizawo enkuka weetagisa milioni 3.7 okugiyimirizaawo nga tonnaba kusasula ba artist. Enkuka tukimanye beera n'abantu emitwalo egi kwetaano kitundu 5 nkaze sente mmeka ze milioni 5 3.7 zagenze dda mu kutegeera osigaza 13 kati abayimbi basasuza ki? Kati bakola batya? Ebyo ebivulu ebyo sente gundi tukimanyi bulungi nti alina gyazikola ki? Gyazijja balamu oyo sente alina gyazikola ki? Nabira ddala nti azijja mu gavumenti. Ate weewalala sente azijja mu gavumenti. Omanyi gavumenti eyagala nnyo ekwata ebintu bya Buganda ebibeeremu indirectly. Twawala okuggulawo wano station yaffe BBS TV y'Obwakabaka bukedde neesigala nga ekyako operatinga operator abakulu mu mikolo gyaki gya Ssaabasajja n'emisire gye tudduka wano nga Kabushenga yagirimu yabeera omuddusi omukulu ye n'omulangira mwana wattu bali bakyuseeko tulinze kulaba Doni Wanyamanga naye muddusi muki. Ebyo ebintu gavumenti ebiseera ebisinga enyweza nnyo resources amaanyi g'abantu wegali teyagala kintu baganda kwegatta wamu. Ebawagikawagikamu. Era nze natunula nnyo nga ndaba Bitekisi Musinguzi atingisa ajja ku kitebe kya Nopu tavaawo n'enkofiira bulikadde nemanya nti awo waliwo ekikola ki ekiriwo. Abitekisi okubeera nga tava ku Nopu yali agenda kwesimbawo ku kifo kyonna oba yali ajja kubega bwezi. Abitekisi ne Bajjo bambega ba gavumenti kubanga oli munnaabwe ye tukimanyi nti mukozi wa gavumenti balamu obulirawo waliwo amucomplainingako. Kakati gwotugamba otya nti oli mukuyombesa Bobiwine kubanga yagaana okujja okuyimba mu kivulu ate nga gwotugamba nti bamusiba tebamukkiriza kuyimba wali ogenda mumuyisaawo kitegeeza nti abamusiba be bali bagenda omutakuula akoleki gwokimanyiiko Bitekisi okikola ki? Ebyo bya busiru. Ebyabusiru Bitekisi bali batugamba nteekateeka eno ya Alien Skin okugenda ku Freedom City yali ya balamu na Bitekisi. Ate okulwanagana okwaliwo wakati w'abayimbi n'abayimbi be bakutegeka Palaso Alien Skin be bakutegeka ne baga nti eggaali yooli egambye bweti ne bweti onajja n'akola ki ne bayisaawo ekyabo. Era sente Bitekisi gundi teyaliwo ku kivulu ekyo balamu yaliwo ku mulyango waliwo okuba nti yaliwo nga yaliwo ku mulyango nga bakunganya sente ze bona basasula busasuzi. Ate ekya Palaso si ye yakitegeka nakyo ebi kakati abadde talina enkwacco nga alina negundi ng'alina n'enkuuka mwana wa Bitekisi omaze munyamba gavumenti bwetukola ki bwetutambuza bwatyo balamu bwatutambuza. Ekivulu ky'amayinja kyo kitunuulidde otya olwaleero? Mayinja okusooka mayinja omanyi bwe yagenda mwena alemu n'ayonoonekera dda abantu ne bamukyawa ye ng'omuntu yayonooneka naye yafuna obukyayi mu bantu. Omanyi kakati babakwezi njagala nkubuulire tulina mu Bayibuli bwe tusomera ku lugero lw'omwana omusaasaanya. Omwana omusaasaanya bwe yadibaga emmaali ya kitawe n'asaasaanya n'abula n'ensi famire yalowooza nti emukoze eki emuwonye. Abaana abakkakkamu ne basigala nga baweereza kitaabwe mu bwakabaka bw'ewaka naye baalyanga ku lujjo lumunani balyanga nga bulijjo abaana bwe baliira ewaka naye omwana omusaasaanya ensi bwe yamunyiga n'akomawo ate ye baamuttira embuzi abaali ewaka ne banyiiga nti ye ffe bulijjo abaweereza lwaki mutulisa katunkuma ate omusaasaanya naye n'alya embuzi ye ne bamuttira embuzi nga kubanga omuntu yenna okwonooneka asooka kubeera mulungi
ate omubi ayonooneka bw'ogamba nti Mayinja yali yayonooneka nga yagenda mu NRM n'ayonooneka. Mayinja yali muyimbi mulungi. Mayinja yayimba ennyimba wano buli muntu zakyawulira naga nti musajja yakola ki fe abali revolutionary era yayimba ennyimba eraali zikola ki kaakati era ebyatabula ba Mayinja abo waaliwawo ebisawo bya Sente ebiyitaŋŋana balamu ebyo byayisiŋŋanya ebyo ebyatabula Mayinja naye Mayinja bwe yadde ebbali ne yeekuba mu mutima n'agana okubeera emmomboze gye yali ageze ku kibyo n'akola ki n'akomawo. Mayinja bwakomye omuntu tannaba kuddamu okukola statement yonna nga yali abufuzi tennaba mumuva muwagiwuliddeko ali mu byannyimba ze n'olwekyo kati Mayinja wabanga yagenda ng'omwana omusaasanya n'akomawo kati Mayinja balina omumuttira embuzi kitegeeza Mayinja alina okujuza ekivulu ky'olwaleero kijja kujjula bulungi nnyo kubanga ne slogan eyo twagala eveewo nti tuganya okujja kubanga kino abantu abadde bakuma omuliro abantu abaleeta okutabiikiriza nnyo politics ne music yali Balamu Abitex ne Bajjo be babiteekayo nga banoonya wa Museveni banoonya akasente owaani wa President Museveni kaakati olwaleero Abitex oyo ali mu kugulagolana ne Kyagulanyi omanyi kaliya z'abaana wano zayonoonye mpitirivu omanyi sente zaffe zifiiridde mu bivulu mpitirivu wazimanyi omuwendo nga woza nti wa NRM tajja kukola ki Abitex yabadde avunaanyizibwa ku bucupa badde bukubwa abantu nga yabutegeka oba kuba Bebe Cool oba kuba Big Eye ne kusaasira Abitex yabukola ki yabutegeka nalaga nti majority kakati gwe sooka bwebuuze ekivulu ekirimu Bebe Cool ate mujjudde kati ate obucupa buvaawa nga mwazze okumulaba mwasasudde era babutegeka ddi ne bafukamu omusulu kwaba ezo zonna nteekateeka zaani ekitegeeza omusulu bagufukiramu eri n'olwekyo kati nuupu ekizibu kyeyolekedde kiri eki kimu mukulu Kyagulanyi alina okwetereeza si mwambazi wa galubindi bwe buno obudde omanyi omuntu ayambala galubindi akubuza bwe ziba za bbulaaka tomanyi oba yasumagidde oba teyasumagidde kakati bwe ziba njeru toyinza kumanya nti alengera kiri wala oba alengera kiri kuki ekiri wano okumpi kakati abantu be bawo bennyini be bali mu kwefuula ani ali mu mukuba atulaga obubi bwe n'obutali bwenkanya Abitex abo begambye nti abo bakozi ba NRM kyokka nga wano mu bivulu Abitex abadde yeefuula wa Nuupu okufa obufiira ddeeno naddeeri tabangako wa Nuupu kubanga gwe omuntu atalina sente zitegeka bivulu naye ng'otegeka ebivulu eby'emitolo n'emitolo gy'abantu sente azijjawa naye nga ye talina sente tasobola kuteeka kivu kya myoni Samona agambye yamuwanga sente n'agula emipiira gy'amasaza n'akola kino bawukana bubi nnyo ng'obunyazi bukasusse naye lwaki Abitex ye munyazi yenkola ye sente zanyaga ziteeka musinguzi yenkola ye abana amabanja mangi kyekizibu kye abana amabanja buli ekivulu akitegekera mu mabanja ekivulu kibeera ky'amabanja buli kadde kaakati omanyi omuntu omwavu mwangu wakozesa awo gundi nga abanoga Balamu nga abanoga ngakuwa sente genda otegeke wali Balamu yezze yazikuuma sente azijja mu gavumenti sente ziri awo nyingi tezina wakola Bajjo naye takyategeka bivulu Bajjo akola ne Abitex bakola lumu bayayi bwe buzibu tukoze Bajjo naye takyazirina ate azijerudde kivulu kikyategese wano omwaka ogwedde talina kivulu kyonna kati ali ku ekivulu ekibeere kya Abitex bakibeerako bameka babiri abeera ku kyeyini ya Abitex naye nga sente zivudde wani wa Balamu so n'olwekyo Mayinja katusubire nti ekivulu kikigenda Mayinja olwaleero ekivulu yakikoze ku lunaku olulungi lunaku lw'abakyala ayina oluyimba olulungi baluyita maama w'abaana bo lwalinga atongoza oluyimba lukwata ku bakyala lwa nsonga z'abakyala ekivulu kitusubira taanapu ennungi olwaleero n'omutegesi obanze badde kugamba bwana kwezi ti ekivulu kyano tokyasobola kufuna mu kivulu kya mutwalo okusinziira takisi zetulina okusasula okutuusa okuyingiza abantu munda akati mwami Kavuma yategese ekivulu kyani Kavuma yakitegese Kavuma tali mu byabufuzi anti kati Kavuma yategese ali mu Serena olaba ngeri expensive naye ate mu costinga kitono olw'ensonga tagenda kuzimba stage agenda kudecoratinga stage hole kuyambako okukola sound cover ennungi n'okozesa sound nga nzigumivu teri too much expensive ekyo ekirala interest okuyingira omuntu wa mitwalo 10 bwe omuntu ogwo awo bofunamu be bantu 10 aba Abitex w'omutwalo okuyingira mitwalo emeka
ekitegeeza ekyo kyaba kirasi ya njawulo emmeza ya milioni mmeka sibe bana abenkwacyo okitegedde olaba nti wetegereze mu mwaka Kavuma ategeka ebivulu bimeka nga bya bisaawe Kavuma ategeka ebisaawe Kavuma ategeka Wankuluku ategeka ki kubanga gavumenti emisolo gye yatuteekako kutuuka okuyimirizaawo ekivulu tosobola kufuna mu kivulu kakati Abitex yabifunamu atya Bannayuganda balekera Bannayuganda kyebalekera tukyalina emyaka egi 2.5 okwezza obujja mu byobufuzi okulabula mu kibiina kya Nuupu bwe bateera Mpuga ekyo tekiriiwo tuba tukagudde tulinde pata empya egenda okukola ki okumerukawo ate abantu bajja kulira radio gikola ki kubanga tetusobola kubeera tetusobola kulirayinga ku muntu wa myaka 35 abaka ba parliament betulina aba Nuupu bali kuzimba obuzimbe tetugamba nti babi be bana abazimba bajja kuvaamu omuki omulamwa naye kaakati ojjewo abasajja ab'ensonga otandika okuzimba abaana abato abakyasula mmezu ezivaamu abakulu zikola ki zangaala kuzina emmotoka 7 zagaba z'amasebu ziringa ebijanjaalo baba wakyaliwo omulimu awo tweyanze nnyo sebo tweyanzeege tubadde ne Uncle Jim Tex amiina omutegesi w'ebivulu ate munnamawulire kituufu ate munnamasaka ow'ensonga so ebyo byonna bye twogedde olunaku olwaleero kubadde kukubaganya birowoozo ye nga bw'alaba ensonga bwe zitambula tuwuliziganye olunaku olulala mbagaliza ekiseera ekimu tujja kubeeranga naye nga tukubaganya ensonga ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo buli wiiki ajja tuwangayo olunaku lumu Uncle Jim Tex yakkiriza kale mumuwagire abalabi b'emikutu gyaffe tubeere naye ate nammwe abavuma banaye mukendeezeeku okuvuma kwa wano bavuma nnyo okuvuma balina okukendeeza kubanga buli woovuma omuntu amanyi oba osembera wala n'okumanya naye nga tetukimanyiko nti obutamanya ndwadde enkulu mu buli kintu kyonna kyobulabe nnyo obutamanya olwekyo ffe katugende tusingane mwami Kavuma tugende ku Serena tulabe turn-up y'amayinja kubadde nga muvuma tetuyinza kubagaana kuvuma naye muvumeeko mpola mpula ebigambo at least biyitika mukamwa bannaye kubanga tetuyinza kubagaana ng'otidde nnyo abavumi bavuma ffe twabavaako tubambala wambazi nga emaze naffe tukolaki tujja twabeesa bavuma naye tubagala nnyo mubeere bulungi mweraba